Tukwaniriza nnyo ku Bugende TV wano yenna gy'osinzira okutulaba olunaku olwakuna ennaku z'omwezi 18 tuli mwezi gwa kutaano omwaka 2023. Nze Sharifa Namyumba nze n'amawulire agataaliko mutunda ate tumanyi biki ebifudde mu bitundu eby'enjawulo. Agataaliko mutuntu nga tandise ne namukadde ow'emyaka 83 alidde Matereke n'abaana be abamuloopi wa RDC olw'okutunda ekitundu ku kibanja. Ono atuuse n'okubakasukira ebifunfugu nga webadde bagezaako okumwetondera nga yagamba nti yabazaalukuka olw'okumuvuma obwamalaaya. Katubirabe mu bujjuvu. Namwando Jeri nakiwala emyaka 93 avudde mu beera n'akayukira abaana be abamuloopa mu ofisi ya RDC nga bamulanga kutunda ekitundu ku kibanja mu Lukojjokojjo. Bino biri ku kyalo Kasubi kisangibwa mu kabuga ka Kayongo disitulikiti y'Empigi. Bamulekwa ba Yozefu Ssenkubugera. Namwando Jeri nakiwala emyaka 93 avudde mu beera n'akayukira abaana be abamuloopa mu ofisi ya RDC nga bamulanga kutunda ekitundu ku kibanja mu Lukojjokojjo. Bino biri ku kyalo Kasubi kisangibwa mu kabuga ka Kayongo disitulikiti y'Empigi. Bamulekwa ba Yozefu Ssenkubugera abazzukulu beekubira endulu mu ofisi ya RDC nga baagala bayambe ku nnyabwe. Nakiwala gwe bagamba nti atunze ekitundu ku ttaka omugezi yalekera abakulu b'ekika ne bagana okulitunda likebwawo nga eri ekijja. Wali wona yatundawo 2.8 kati wali tulinawo yiika 43 bamuwako yiika namba n'agiguza bamuwako miliyoni 10 bali beyaguza basigala bamanye miliyoni okuva kwerusibwa naputo oba tusiri bonna baagala kulya. Amyuka RDC Empigi Nalongo Maria Lubega agenze ku ttaka lino okulyenkana ng'abaana beegatiddwa akamu ku bazzukulu bawakanye Namwando nakiwala okutunda ekitundu ku kibanja. Nalongo Lubega tabukidde abakulembeze okulina essente bw'ekyalo Kazubu Tito Ssentongo olw'okukola emirimu gye mugere ekibogwe nga kyongedde enkanda mu kitundu. bye mwalikozeeko ensonga ate ziddukira wa mulamuzi ziddukira wa RDC ziddukira ku poliisi n'ezammwe ze mwalikozeeko bacheya persons temukuuma biwandiiko lwaki bannaye kaboni yaliyo. Y'omukadde Nakiwala ategeeza nti abaana bakaanira si byabwe. Ono atusinako okukola abaana bazaala bagamba nti baagala kumutola ebintu bakati omugezi byamulekamu. Nga maama yampadde obuyinza omwana atamalaaya nemwana we tulwabanne awe yaba oli muzadde omwana akutamalaaya balina ettaka lya kitaawe yabalekera eyikaaga atano tubampako nini ate nga nze nali kuuma ejja ne mu bbanka naye ebintu ebitali kino mubikola. RDC alagidde abaana okwetulira ennyabo okumisa obyobula ali akulembera Rebecca Katula olugenzi mu maaso g'okukomera mu etondere. Nnyabo Nakiwala abaseffunfugu n'abatalaganya emisindi nga bakatiza nti yabazaluka era bamuveeko. babano batambula nabo bali bataano batambula nabo agaliba okugula ekitundu ekikanira era nga yegiso weekaya bwampambasa agambe nti yakiriziganya Namwando Nakiwala n'amuguza ekitundu kino era abadde ng'asasula mpolampola kyokka yeewuunya abaana ate okukimulemesa. Era nzijukira bulungi mu 2019 najja n'omukadde wano ku Kasansa wano tuyimirira wano naŋŋamba nja kukuteeka eno ebbali waaki ebbali w'ekibanja kyange gye kikoma oba n'ettaka lyange sijja kukuteeka oba eri wakati mu baana oba nkuteeke wali mu maaso. Ssentebe y'okubiri ekaya basomye ekiwandiiko abakulu b'ekika kye baakola era ekyagabanya ebintu bino. Abaana abasigadde bamulekwa bagenda okugabanyizibwa ikazi 3 buli mwana ezaali zisigaddewo era nga zaali ziwera ikazi 39.59. Nalongo Lubega wasize n'asaba obuguzi bwonna obwakolebwa ku kitundu kino okusazibwamu era ekitundu kiddeewo asooka. Kino tekisanyusiza Nakiwala era agenze atolotooma. Simon Sekidde yakusakidde guli ku Bugende TV.